Kale nkwaniriza oli otya muganda wange. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Akawungeeza amakya amalungi, akawungeeza akalungi, emisana emirungi gye muli yonna, kubanga muli mu bifo bya njawulo. Abatulaba okusinziira mu diaspora mwenna mwebale nnyo, mwebale ddala. Nze Jamaalo oli ku zooni, naye nno zooni eno olwede bakama bange abali mu diaspora baŋŋambye mbu tukuwadde erinnya tugenda kuyita munnansi. So very soon oyinza okulibrandinga nejja munnansi. Balina ensonga nga tezifaanagana. Ensonga z'amaanyi ze bampadde. Naye gamba ebyo by'olimu ebyo oli munnansi. Munnansi, omuntu ajja ku kyano munnansi. Ffe tuli bannansi, oli munnansi. So embeera eriwo era abaana bali mu kusetinga, bali kukola byetaagisa. Essaawa yonna temulowooza nti tuba tukyusiza, naye gyekiri bakiteekateeka munnansi. Saba buze ku bannayuganda. Nina Engineer Fred Kakooza, tugenda tambula era tutambula mpola mpola. Ebiriwo mubimanyi, naye twagala komenti ye nga munnabyabufuzi, nga munnayuganda, nga munnabyanfuna, ng'omuntu yenna ng'omukulembeze. Ekutte intaneti ejjudde nnyo Anita Among Triple A, abadde sipiika wa Parliament ey'e11, era ebyakavaayo ya withdrawinze okwesimbawo bwa sipiika okuvuganya. N'agamba era mwetegefu n'okubeera nga akwatagana ne security agencies okunoonyeza kugende mu maaso. Mubimanyi mubiraba, naye Engineer Kakooza twagala atuwe on his side of view, abiraba atya, biri bitya. Sababuze ku bannayuganda. Bannayuganda abatulaba abali wano n'abali eweeru wa Uganda mbalamusizza, mwebale emirimu. Nate tuzze okwogerako gye muli. Nga Jamaalo bw'ayanjudde, intaneti yonna ejjuddeko Anita Among biki, buli muntu akola komenti ez'enjawulo. Nze njagala okwebaza enteekateeka eno etandise, bw'eba nga ya kuvaamu omulamwa ey'okukwata abakozeseza obubi ssente z'omuwi w'omusolo. Naye badde nkola analysis okuva ku lunaku lw'Essande enteekateeka eno lwe yatandika, actually kuva ku Lwamukaaga bwe baatandikira deployment ez'enjawulo, nga tunaagenda okumaliriza nti bw'oba obanja kawumbi ng'ate miliyoni 2 omaze obyonoonera muki mu deployment. Nadde ntunuulira ebyuma bya poliisi, emmotoka, ba experts, baani, ba CID batambulira mu convoy kumpi ya mmotoka nga 7. Kati osanga CID avudde Kibuli, CID headquarters, ate agenze Bukeddeya. Ekyo nno naye ndaba nga bunafu bwa system, because tosobola kungamba nti region eyo yonna mu Bukeddeya awo tewali CID department. Naye bwe bajja eri nga tekozeseddwa ebo ginafuyizza. Nga tunaba kugenda nnyo mu baseyadi mu baani. Soka tunuulira ekinyusi nti emberebezi yonna wekyava ekinyusi wekyava kyatandika ng'ekyokusaaga nti omukyala yaleese emmotoka ey'obuwumbi. Era emmotoka bw'ejja Jeno Muhoozi n'atwitinga n'agamba ye bukyabeerawo taata, bukyabeerawo tatuulangako mu mmotoka ya kika ekyo. Okitegedde? Tetugenda kukola buli Muhoozi kye yakolako. Lino eggwanga si lya mwami Muhoozi, ate era eggwanga si lya mwami Museveni. CDF yavaayo n'atunula ebintu nga gwe. Let me tell you this. Anita Among abadde mu ofiisi ng'asasulwa allowances ez'enjawulo. Buli muntu yamanyi bw'akola savings ze. Tetusobola kugamba nti Anita Among talina buwumbi 2 bugula mmotoka eyo. Yes, let me tell you, tulina okubeera objective. Wabula ebyeyongerako ebirala bye birowoozesa era n'okufuula ensonga okuba ng'eri controversial. Oba okitegeera? Saagala twesigame nnyo ku kiri. Olumu baali bateesa Parliament, baali bateesa ku tteeka lya
lyali lya byantambula bwe bityo. Naye nti abantu abaakulanga batambuza bigere mu nteesa z'ebya transport na biki bali badde tebawa kirowoozo kuba tebabimanyi. Tasobola kuregulatinga bya mmotoka, yakula tamanyi bya mmotoka. Manyi bino Jamalu temwagala biwulira. Naye twagala twogere ebintu. Buli kintu kyali baddeko abakugu baakyo abakyogerako. So ekikulu si kya mmotoka. Wabula ekikulu ebintu ebigenze byegatta ku mmotoka. Okay. Kiki ekisinza okuleeta embete bagiyita mberebezi? Ekisinza oleeta obuzibu bw'otunuulira ensonga eno. Kale bwe basi mmotoka. Emmotoka ya ignitions yakolezezza luyiira. Niye olwedde ng'enteekateeka y'okukuma oluyiira lwabadde weeruli nga lubulako kabiriiti. Bw'otunuulira ekintu kino kyali kitandikidde wiiki nga emu emabega baali basoose Namyalo. Ojjukira bulungi emmotoka ya Namyalo gye baga nti Namyalo yagulidde omwana we emmotoka ya buwunzi. Ojjukira bulungi. Era waliwo tweets ezaakola ki ezaayitingana. Namyalo n'ababuuka n'agamba nti kibozi ky'emmotoka ya Namyalo kassa kyafulopinga. Bananyini mmotoka ne baga nti ono omwana tumuwadde emmotoka eno ya bwereere abeere brand ambassador waffe. Namyalo n'asavayivinga. Namyalo ye yali asoose mu flying pan. Namyalo n'asooka naawe weerako. Simanyi we bamuterese. Naye nayo oluyiira lubulako era akabiri tekali kaazikira baakasaza ne kakola ki ne kazikira. So Anita Amongo okugula emmotoka eyo si kye kyali wadde ekikulu. Naye bw'otunuulira basebo ne bannyabo ebbanga Anita Amongo lyamaze mu paalamenti, bw'otunuulira accountability nga bwe ziri nga mulimu trips zaagendako ng'olunaku lumu bamuspendingako miliyoni 10 lumu bwe ruti lumu n'agenda n'amala tugeze ennaku n'amala yagenda Tanzania yamala ennaku 6 bamuspendingako miliyoni nga 6 n'okusoba. Kiba kitegeeza nti buli lunaku lwe yasulayo bamuspendingako miliyoni 10. Waliwo ezimu zaagenda ebweru. Kakati awo we waleeta ebibuuzo kye nkugambye nti ekyemmotoka kino kyazenga kabiriiti. Naye ebintu bino byonna aba gavumenti badde babikola ki? Babiraba. So ekikulu si kya mmotoka nze mu kutunula kwange. Era nabadde nasooka kutunuulira Anita Amongo nga yanveiringa ennyumba ye y'ebukeddeya. Ne yanveiringa ekisaawe. By then nga n'eggwanga ddamba lirina ekisaawe kimu. Nga Anita Amongo azimbye stadium. Oba okitegeera? Amaka n'amasomero g'azimbye ebukeddeya. Ezo zonna ssente nga bw'ozibaliira tezijja mu ekyo kyakola kyafuna. So singa kibadde nti omukazi abadde sipiika azimbyeyo akayumba ke kamu okusiza ne ku allowance wafuna abadde akola savings ze aguze akamotoka ka bumbi kayagadde kubanga n'abagenda okugula emmotoka ezo tebava mu ggulu. Ladies and gentlemen, ebintu ebimu twagala tubyogere nga tuli beesimbu. Naye Anita Amongo abadde asuse wakola ki wayina okukoma. Bw'otunuulira mu misinde egya mwami Muhoozi gino egyakaggwa yadonatinga miliyoni 10 ye ng'omuntu miliyoni 10 n'aziwa PLU. Kakati gwowa miliyoni 10 ate nga yalina obuyinza weewaawo muhayiraki Muhoozi alina obuyinza. Nabyogera ne mu vidiyo zange ezasooka temwagala biwulira. Naye bwe yayogedde ku kyemmotoka tebaataddewo kunoonyereza n'okutandika okwaza amaka ga Amongo. So nze mbagamba nti ekyemmotoka si kyekikulu. Naye Amongo akozeseza ofiisi ye okwacumulatinga ebintu by'ayina ate ng'abikola broad daylight. Bisanattuku ng'alinga agamba nti munankola ki? Waliwo omuntu okujja nabba ebintu by'omubbi n'akubba emmwanyi ate n'azijja n'azaanika mu lujjalo. N'olwekyo Anita Amongo kyabadde akola. So nze ekikulu situnuulira kya mmotoka, ntunuulira biki byakoze. Omuntu omu Anita Amongo ndowooza alina omwana omu, abaana balongo be yakazaala mu Magogo. Naye abaana babiri basula mu nnyumba 5. Ennyumba emu ey'ekigo eringa wooteri ndowooza eriko ebisenge nga 30. Weebuuza abadde ateekateeka kusuzaamu baki? Oba oli awo abadde singa eyo bagifuula Cancer Institute. Byonna bisoboka. Naye ebyo byonna bikuzaayo wali nti Anita abadde akozesa bubi ofiisi. Nze situnuulira mmotoka. Emmotoka kantu katono ku ssente z'abadde akola ki? Z'abadde afuna. Ennyumba 5 nga zaakusulamu busuzi. Kitegeeza buli wiiki abadde asobola kusula mu nnyumba emu. Kyokka ate mu eyo wiiki emu
oluusi abaamu ne trips ezatambula ez'e Kampala ennyumba kitegeeza ade alina ennyumba zaamala emyezi nga tazisuzeemu naye ennyumba ezo ziriko abakuumi ziriko abantu ababeerawo gavumenti beeriisa zisasula biruzi ez'enjawulo naye ng'ate omukyala tazikola kitazibeeramu n'olwekyo nze njagala kukkiriziganya nti Anita akozesezza bubi ofiisi ye naye ekyennyumba ekyemmotoka si kyekikulu kabadde kabiriiti ako kabiriiti bubiriiti wano we tulaga okusinziira nga bw'olaba ebintu Anita Among abadde sipiika wa paalamenti ya Uganda ebbanga ekisanja ekiwedde yaliko deputy not so namala n'afuuka kaseera katono naye bwe tutunuulira ennyo bwe tugeraageranya kubanga kankuletere Honorable Sekandi former vice president yaliko vice deputy speaker n'abeerako full speaker of the parliament najja n'abeera vice president tetunuulirangako nnyo mu rangozi ezo ekyokubiri Anita Among tugambe ekintu kino akirimu yekka oba kubanga abantu batunuulidde nnyo sipiika ono naye ebintu ebyo kyogamba layini abadde agikola yekka mu butuufu nga sipiika kakati eyo point gye mbadde njagala okuleeta njagala abakulu abali kukola ku nsonga ya Anita Among baleme kukwata bwe tuba tujjanjaba obulwadde ng'obulwadde buli mu musaayi ate n'ojjanjaba kungulu kati kye bali okukola Anita Among ya accounting officer abadde yeesasula Anita Among ye accounting officer mu parliament ye yeesasula nti sente yasayininga ne ziva ku akawunti n'azireeta n'atoolako endala n'atwala bwe baba banaakola ekintu ekiri effective nga bwe baazudde akabonero kuba bw'oba onojjanjaba Ebola osooka kulaba mulwadde w'Ebola ekyo baakoze kituufu osooka okukwata Among kati balina okunoonyereza sente zino zaavangayo zitya ani yaziwangayo nga tagoberedde mateeka yalinga fosti oba yaziwangayo nga akkiriziganyiza you get kubanga Anita si yeyeesayiningira waliwo emitendera mingi Anita Among gy'ayitamu okufuna sente era tetuwirangayo complain yonna mu parliament mu bakozi ba parliament naddala bali mu finance ffe bannange emirimu gigenda kutulema speaker sente zonna ezijja wano aziyoola n'azikola ki n'azitwala eyo raketi yonna badde nsuubira ennaku ziyiseewo na nnyingi singa bonna baatandise dde obbakwatako ebintu byabwe kubanga nze ndi engineer mbeera ku site ekimu ku kyagoba obubbi bwa seminti oba materials mu kampani yange eryaki nze butabba seminti ekyagoba obubbi ku site zange nze mu kampani yange teryabba kati kikyogezako kyengezaako tegeeza singa baalaba nga ngenda ku site ne ngamba abaana muteekeemu mu bbutu yange ensawo 10 bwe nvaawo ne ntwala 10 nga foreman naye atwala 3 abadde sipiika okubba okwonoona ssente z'omuwi w'omusolo wali amusingako ayonooneza ye bw'atwala 5 amudiira atwala 3 n'addiira ku oli atwala emu paka lwe batuuka kwatwala emitwalo 10 naye nga bonna babba kubanga tosobola kunenya abba emitwalo 10 ng'ate gw'obba kawumbi obubbi ebeera chain you get kyekyo kyenagamba nti ewange ze sibba seminti naye bwe nkukwata ng'obbye seminti nkutwala paka n'otuuka eruzira kati oli ne yeebuuza nti inginiya wali omulabyeko ng'ajja seminti ku sayiti kinedda kaanaakukwatako eri wange teri bubbi seeraliikirira kubanga teri ayinza kukikola bakimanyi so abantu ababadde babba ssente zino tali Anita Among yekka bangi nnyo era nze mbadde nsaba tugenda kukozesa amaanyi mangi tugenda kukozesa ssente nnyingi okukwata abantu bano abantu bamaze okukonfesinga bangi mbadde nze ndowooza ekyalisinze kuteekawo commission omuntu yeereete kyere because babamanyi naffe tubamanyi yeereete kyere agambe bannange nabba ssente n'enzimba amayumba egindi n'egindi ekyapa kiikino n'ennyumba yiino anti kakati eyabitandise alina obbimaliriza kale Engineer Frederick Kakooza gwendi naye kamuleete mu kitundu ekiddako tukuba torch mu bintu nga bitambula si
Right Honorable abadde speaker wa parliament ya Uganda si yekka, waliwo bangi naye batooki kibadde kitya tukoze tutya because kati essaawa zino ndowooza kusala magezi. Yes. Tewakyaliwo nti gundi yabbye kubanga twawulira dde ababbi ne batabakwata. Kati Anet ye yakiguddemu naye ate ekibuzo kiri nti era njagala oddemu ojja kuddamu okinnyonnyole mu episode eddako. Ekibuzo kiri nti essente ezo azibbye yekka era ye yekka yayina amayumba, ye yekka yayina, waliwo abayina amamotoka nga tebaaganja oba oli awo okitegeera because nga waliwo n'abalina zi container za ssente ewaka ng'era bw'ali naye nze mu nzikiriza yange nzikiriza nti Right Honorable Speaker anti ali omu kyekugambye nti nga langirira bulangizi tutaddewo anti-corruption committee litudde wano, genda weeyanjuleyo ne bye wabba osabe ekisonyiwo odikiryalinge nti oyogera mazima era byogera ge mazima agasembayo, otherwise tukyakwata bangi.